Robert Mutebika tulabe ate entambula ebidduka ekedde etya wonna osinzidde enkya ya leero. neyanzege abanafe abakeredde ku TV abakeredde mu program Omusunsuzi abagera maaso n'okutulaba asaawa zino mu bitundu bya Nateete ku Wakaliga Road olunaku olwaleero wenkoledde si kubalaga bulazi ntambula yabiduka bwekedde olunaku olwaleero naye nga bwe mbasuubiza buli lunaku anti ebibadde mu Kampala n'emiriraano n'ebitundu by'eggwanga ebirala abeera bubeezi mu program Omusunsuzi wonna we bibeera ate we tubeera. Essaawa zabadde nga nnya n'ekintu mu kire kikesezo olwaleero ate emabega wange wano Kinyana Mpindi na wano wendi ne wabaawo ate ensasage endala nga nayo yavudde mu baasi eza Lenki. Baasi eyabadde eva mu bitundu ebyekasese ng'erimu kumpi abantu 64 Bbaas yatandise okulabika nti ekwata omuliro wano ng'eyambukiriza wetuli essaawa zino era yabadde ensasage ey'amaanyi nnyo eyatwalidde ddala akabanga nga abadduukirize bagezaako okutaasa obulamu bw'abantu ebintu byabwe n'okulaba nti obaolyawo Bbaas tekosa bintu n'abantu ababadde kitundu kino. Bbaasi ya Lenki yagenze maaso n'okukwata omuliro era poliisi ekakasizza byonna ebyabaddewo. Abamanyi Wakaliga Road wano ewali City sasage eno we yabadde era nsuubira omusirikale oyo ye yataasizza embeera kubanga abwenze wano banyiriza nti yabadde musirikale wa Petro City eyataasizza embeera yakoseza bwangu abantu Bbaasi n'ebintu ebyetoolodde wano singa kati tuli mu miranga miyitirivu nnyo. Ng'ebifaananyi bwe mugenda maaso n'okubiraba ekyo kye kyabadde wano era abanafe aba Petro City wano wennyini we tuli eri side wali yagenze maaso n'okulabika nti ekozesebwa okutaasa ate akabenje kano wamu n'ebintu ebirala byetuwadde netegeezeza nti emmotoka ezikiza omuliro ze mulabaawo zagenze okutuuka nga bo abadduukiriza zikoze ogwa maaso bataasa ebintu n'abantu obaolyawo ne Bbaasi mu muliro ogugambibwa nti gwavudde ku sayidi eya dereva. Bbaasi namba UBD 269 yabadde no eyafunye obuzibu nga kigamba nti wabaddewo obaolyawo kasoti saketi akatonotono awo akaspakinze kakati awo omuliro ne gutandika era eno ye yatandise okulabika nti etaasa embeera obutasajjuka ngamba fire extinguisher eyo kukakana nga obaolyawo nga akaseera kayiseewoko akatonotono nga embeera abageziza mu nteeko naye bategeeza nti ensasage yabadde eyaanyi nnyo nga Bbaasi ate ya kampuni eyakatta abantu abayitirivu ate ezeemu kyekiriwo. Yendi sebo. Oli kiriya? Ndi bulungi sebo. Tunyumize ku kabenje nze bwe ntuuse wano ne baŋŋamba nti gwe muzira kise gana engule. Yes sebo. Amanya gange bampita Wambede Tone. Nkola ne kampuni ya Security Protectorate SPC. In fact ngabo labyo ekkuba eryo lino ligenda wakali sorry ligenda Kampala. Bbaasi yazze nga boolaba wansi awo saa zabadde nga mu 4 ez'ekiro. In fact bwe yatuuse awo abasaabaze olabye basaabaze kudduka mu Bbaasi kuvaamu nga bagamba Bbaasi ekutte omuliro okutegeeza kituufu Bbaasi ekutte omuliro bwe kusalawo nange nenziruka ne fire extinguisher yaffe eno eya kampuni ya Petro City sobola ogenda okutaasa akabenje k'omuliro ako. Weya mafuta eyinza otulika nebanga mali abakama bange efuna obuzibu n'abantu abalala balirwanye era bwe natuuseewo n'enkikola omuliro ne guzikira. Gwabadde gutya? Yabadde etandise okuvaamu omukka, yabadde eyimiridde nga biganye, kyabadde kitya? Yagenze okuyimirira olwo etandise okuvaamu omukka wansi wa steering muliro mwe gwatandikidde naye nga driver yatunyonyodde n'atugamba nti zabadde waya z'amataala ezavudde ku ekyo okubeera nga zikola okuleeta omuliro. Kati baba bakyaliko ebyokulwanyisa basaanukule omuliro ne gwaka. Omuliro gwennyini we gwayase nange kwe kudduka ne fire extinguisher okugenda okuzikiza omuliro. Nateete ekwatanya akati ekitivu olwo nga jjaamu abantu n'embeera etya? Jamu yabaddewo fine n'abantu babadde bizo mu budde obwo kwabaddewo kajjamu kabaddewo oko
ejjamu yabadde okuva eri okudda ene mu Kampala ejjamu yabadde naye nga ezikkirira zo zaabadde zitandise okutambula yesebo. Poliisi etegeezezza nti yatuuse mu mazzi okuzikiza omuliro guno. Poliisi etuuka n'ebimotoka bimeka tubiragako kati ku TV babiraba era embeera yabadde etyawo balina kye baakozeeko oba baasanze abadduukirize mu maze okukola ekyammwe? In fact kale babakubidde essimu naye babakubidde kikeereze nga bwe nkunyonnyodde nti bagenza okujja nga olwedde maze okuzikiza omuliro nga ne bbaasi etambudde bagisanzeeko mu maaso gye bagisanze. Ne batuuka ne bababuuzabuuzamu kaawe ng'ekibadde ne babannyonnyola. Abasatu bagizzeemu okuggyako abakolamu abakozi abakola mu bbaasi bokka be bazzeemu. Ne babatwalira ebintu byabwe babisange mu bbaasi. Tubiza okuzzaamu okurifrayinga gundi fire extinguisher y'abakama bange. Nze Wambede Tone ndi musajja mugiso. Wambede Tone omusajja omu Masaba bwatu yataasiza abantu 64 n'abalala okulayika nti bagenda maaso n'okukosebwa mu kabenje ka bbaasi akabadde enatete mu kire ekikeesezza olwaleero wano ku Wakaliga Road era tunyonyodde nga bwe kyabadde mukama mulungi nti bbaasi Airlink teyazeemu kukola buzibu okufuna buzibu bwonna. Ebiseera ebisinga bbaasi zino emu bwefunako obuzibu gaye mwalabanga gaga zonna kumpi ziyinza okutandika nga buli emu efuna obuzibu obutali bumu naye mukama akyabise akasubi webale nnyo ssebo webalire ddala. Walamu tewali mbeera yonna gy'oyinza kwogerako yajjaamu motoka zitambula bulungi n'ebyefaananyirizako bwe bityo okuggyako takisi zino ezisimba amaaso ga petrol station eno zoyinza okugamba nti ze zitattaganya aba wano okukola emirimu naye nga bw'otunuulira nateete tewali buzibu bwonna bw'oyinza kwogera. Kabali mu studio tugadde abagenda maaso n'okulaba Omusunsuzi byabaddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero nga bw'ogenze mu maaso n'okubiraba ne poliisi safe tewabadde buzibu businga ku ebyo. Omuzinda kangubawe ate muzeyita amale ndooza tegese agende mu maaso n'otuwa ebibye nammwe mugende mu maaso n'okuweereza.